Nze mulongo mwagala omuzaana Kabaka balamusizaako abantu ba Ssaabasajja. Nzize okwogera ku ggulire eryafulumidde e Namibia mu mawulire gaayo agayitibwa The Namibian, ng'eggulire lino likwata Kabaka waffe nga ligamba bwe riti: Ugandan King hospitalized in Namibia. Ne wabeerawo ekifaananyi kya Ssaabasajja wansi n'agamba Ugandan King Ronald Muwenda Mutebi by Donald Mathis, 4th June 2024. Long-serving Ugandan King Ronald Muwenda Mutebi, 69, has reportedly been receiving treatment at the Okungwari Psychotherapeutic Center at Utjo since April for an undisclosed medical condition. According to Ugandan media reports, Mutebi, who has frequently been hospitalized in Germany, traveled to Namibia in April and has been undergoing treatment here ever since. This follows rumors in Uganda about the king's detention. However, according to Ugandan media reports, a letter dated 24th May and signed by Namibia's ambassador to Germany, Martin and Jamba, clarified to one of Buganda's royalists that the Kabaka is in the country for treatment. The embassy wishes to inform you that the King Ronald Muwenda Mutebi II is not detained in Namibia. He arrived in the country in April 2024 for medical treatment and is currently at the Okungwari Psychotherapeutic Center in the Utju area in the Kunene region. The letter reads, in terms of the request for a delegation to visit the king, the relevant Namibian authorities have no objection, provided that the immigration formalities are met. The letter says, the embassy informed the media that the necessary security precautions were taken to ensure safety of the king while in Namibia. When approached for comment, and Jaba said, I don't want to speak on this issue anymore. And Jaba said, meanwhile, International Relations and Cooperation Minister Peya Mushelenga says he is unaware of Mutebi's being in the country. The Ministry of International Relations and Cooperation deals with international relations and foreign policy issues and not the treatments of people. Mushelenga says, Mutebi is the king of Buganda, Uganda's largest monarchy, which traces its origins back to the 13th century. According to the Daily Monitor, Uganda, the relationship between Mutebi and Uganda's President Yoweri Museveni can best be described as a love-hate dynamic spanning nearly 42 years. According to the report, central to this volatile relationship is their differing views on power, because while Mutebi's subjects want him to preside over a quasi-state, Museveni sees him merely as a cultural leader. Bwe lityo eggulire bwe ligambye, munnamawulire Donald Mathis bwe yabiwandiise, mbibayitidde mu bwangu. Kati mu kuliteesaako nze ngamba bwe nti ekireeta okwebuuza n'okubuzaabuzibwa katugambe ku ddala kiki ekigenda mu maaso, kyekyokuba nti kirabika nga buli muntu atayagala kwogera ku nsonga eno, kubanga waliwo ebbaluwa eyafulumye okuva e London eyo, nga kubanga bannaffe abo beekalakaasa ne bawaayo ekiwandiiko ku kitebe kya Namibia, kati ekitebe kyazzeemu, naye ng'ebbaluwa gye kyawadde efaanana nnyo nga eyava e Germany ku kitebe, naye ng'eno gyekoma egamba nti ebisigadde mubuuze Ugandan High Commission mu London oba mubuuze Buganda Government. Ng'awo wonna wa Buganda Government Mayiga yabuutikirawo mu bimpimpi ng'ebbaluwa egamba ne mubuuze Mayiga. Okufa kw'abo ab'e Namibia b'e London ne ku mawulire gano
getwogerako agali mu Namibian. Ambassador wa Namibia mu Germany bamubuuzizza ku nsonga eyo n'agamba tayagala kwongera kugyogerako. Ate minisita waabwe ow'enkolagana n'amawanga mu nsi yonna owa International Relations and Cooperation Minister Peya Mushelenga ye n'agamba nti abadde tamanyi na kumanya nti kabaka waffe ali mu nsi yaabwe. N'agamba nti ministry ye ekola ku nkolagana n'amawanga mu nsi yonna era nti bakola ne ku mateeka gaabwe enkolagana eyo kwetambulira. N'agamba nti tebakola ku kiyite enzijanjaba oba empisa abantu gye bayisibwamu kwega treatments of people. Ffe ate awo tubeera tugamba nti era n'enkolagana zayogerako zikwata ku bantu n'engeri gye bayisibwamu, kubanga abantu be bakola amawanga. Toyinza gamba nti okola amateeka nga g'amawanga naye nga tolowoozezza ku bantu, lwakubanga wano okola ku bantu bangi okutwalira awamu okulw'obulungi bwa bonna. Naye ekyo tekitegeeza nti omuntu omu omu oba tomufaako oba tomulowoozaako, naddala bw'abeera nga mukulembeze owa abantu abamu. Ate tubeera tusuubira nti mu kifo kyo kubuulira bannamawulire minisitule ye byetakolako yandisobodde okubabuulira ensonga bwe zityo ani azikolako mu gavumenti yaabwe. N'ebimu ku byayogedde ndowooza bibadde oba n'engeri gy'ebyogeddwamu bibadde bingi naye nga abantu ba Namibia tubeebaza olw'obukuumi n'okulabirira kabaka waffe. Ekyo kikulu nnyo ndowooza, era abalina Abanamibia be bamanyi ekyo mubatuuseeko obubaka obwo. Naye ng'okuva ku ekyo ku nsonga eno gwe awulira bino gwe obadde olaba otya, ogamba otya? Kiki ky'olowooza kye twandisobodde okukola mu mbeera eno? Kale bye by'abooluganda akuume.